Esente zalagawa. Yes, what is the problem? Because this was long ago. Kabando jangu tegezeko. President asabye Mwami Kabando ajja tunnyonnyole ku nsimbi ezo engeri gye zaakozesebwamu kubanga ezo zaali zatandika dda mu 2008 ezagenda mu famire z'abalwanyi abawagizi ne ba leaders abakulembeze abakulembera. Mwami Kabando. Kale katubuza bawano eryantonde mwafuna sente ezo abali bakulembeze nga njagala abamu waliwo bemanyi waliwo omulwanyi omuwagizi waffe Kasabiti azze wano tariho omutabanale omwana wa Kasabiti era tugambire kubanga abalwanyi abasinga bamanyi n'amanya n'olwekyo arahe omwana uyu mwana we omulwana wetu Kasabiti bakamuha miliyoni 5 ezo oyina kumanya obazeire omukichweka eki oha omwami muhendarai ijo tugambire yogera siwulira bulungi ebyongerwa kakati fene kalukatula ebyo byonna mbirina mu buwandiike sirina nantambula sirina kyendi naye nga nali omu ku abo abaatandikira ddala mu ntandikwa yonna eno temufunangako ku sente ezo tetuzifunanga kale kati minisita omusoga akoba nti owekitiibwa ekisengedde mwakasasanya sente meka ezo ezakasiimo how much money have you spent up to now? Your Excellency, wakasasanya bilioni 218. Kati muwulidde bannange obuwumbi 218 obuwumbi 218 zakasasanyizibwa ku nsonga eyo kati zigenda wa
kati awo Minister esente za bani abazitwala Your Excellency nubagira bagamba nti tusasudde abantu 8,870 abantu 8,800 bakafuna sente ezo 8,800 80,000 87,000 Your Excellency. so kata awo Muganda wagambira nti ekitata muyima tekimala konte you go and sit Minister. Ekitata muyima tekikola ki kasita NRM eri wadde abalwanyi baffe baafa abaana baabwe we bali nange Katonda kyankumidde wano katugende tuddeyo twekenenye esente ezo zaaliibwa mpewo ki muwulidde obuwumbi 218 singa twagaba alina calculator singa twagaba $5,500 obuwumbi 218 zandufunyiddwa abantu bameka $5,000 songa 5 zaali z'abakulembeze singa twagaba $5,500 zaali z'abakulembeze. If we had given, if we had given 5 million for everybody, 40,000 people would have got by now. Ez'abalwanyi singa ensimbi zino zaagabibwa nga bagaba $5,500 newankubadde ez'ettaano zaali z'abakulembeze mu nteekateeka nga bwe yali sente zino at least zandibadde zaakasasula abantu 40,000. And yet we do not have 40,000 leaders. Ate nga akijjukira bulungi mu nsiko tebabangako n'abakulembeze bawera 40,000. So all the supporters would have got, the leaders would have got, and the supporters would have got by now. Singa ensimbi zino zaali zikwatiddwa bulungi, President agamba nti abakulembeze bonna abaali balina okufuna $5,500 bandibadde bafunye. Nabana abawagizi abaali aba $1,000,000 bandibadde bafunye sente. So, and you have seen how much 1 million is doing now. PDM, which we started recently, you have seen how much it is helping. Ate mwerabiddeko $1,000,000 eno egabibwa buli family mu programu ya Parish Development Model PDM kyekoze enkyukakyuka ey'omuggundu gyekoze mu maka agaziweereddwa. So kitegeeza sente zino ate okuva mu mwaka gwa 2008 ate zandibadde kikoze omulimu munene. Then this was when the money was actually, when things were cheaper that time. Zo zaddako mu biseera ebyo ebintu byali bikyalina ku sente za wansi. Miliyoni yali ezitowa nnyo mu kiseera ekyo okusinga ey'olwaleero. So 5 million sometimes for 10 for 5 for the husband, 5 for the wife, because I insisted on that because I knew these families. President bwe baali bagaba sente zino family ezimu zaafuna $10,000,000 kubanga omukyala yaweebwanga $5,000,000 n'omwami $5,000,000. Ekyo yakiromerako kubanga yalabanga abakyala balina olubimbi lwe baalima ng'omukyala mu maka